bamungote zimbi yagarese bakute bamungote eno sala yawo bonawate kawanjagalize bibi bambitate yatumye kulunensi kusabira mwebirungi ebibaletera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banakwama omutima ogwo okubafuukula mulagi nze ekisabye bamulungi bandenga mundani n'obulumi omutima bagujjuze ebituli naye nga basasule bulungi kubanga ekina tebibakusa kino kyogedde ndi mu kamera omuntu yenna jjongera munne si kirungi tojjongera munnakitone abajja obajja kugwa naye nga bananga banzijjongera nanabiga kubanga newoba twanjagaliza mukama katonda ajja kwenjagaliza. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kujja ku Uncle Sammy and Shower banange byakutegeka siyangu abalokole Yesu yebaziwe omukama mulungi nze ntunya lutalo ku TikTok banange bannamawulire mwebale kubeera mwezikuwa Uganda mwebale nnyo Uncle Chicken kulamusizaako buli wonna Uncle Sobi mwebale nnyo omukulu wa Success Motors mwebale nnyo kubeera n'abasajja banokuyimirira wamu nabo ne buli kampuni yonna wabula nsaba mukama katonda omulungi mutuuke ne mawanga bwentasobola ogambye abalabe tebagala oyerero abalabe bange bakuse bakute bamungote zimbiyagarese bakute bamungote eno sala yawo bonawate kawanjagalize bibi bambitate yatumye kulunensi kusabira mwebirungi ebibaletera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banakwama omutima ogwo okubafuukula mulagi nze ekisabye bamulungi bandenga mundani n'obulumi omutima bagujjuze ebituli naye nga basasule bulungi kubanga ekina tebibakusa naye nga mwebale kujja n'ekirala ekisembayo nyongera okukuuliriza bananga banzijongeranga abajonkezi banange kino ekintu sikyogera mutima mubiri omwana naye akubira essimu nange bwegyangomerere bandi tebazi naye bananga bajongera ffe nze waliwo wano abantu nga basookanga ffe nga bayimba z'abangaabo ekitegeere naye bafuuka abali famous tokateekayo banange bantumira erinnya eddala lya Uganda News era oba oli erinnya lutalo lwa Uganda News naye nga bananga bajjonkezi kibi nnyo omuntu wajja muwogowe kati ng'omukulu weetaaga n'oba weetereeze kino kyogedde ndi mu kamera omuntu yenna jjongera munne si kirungi tojjongera munnakitone abajja obajja kugwa naye nga bananga banzijjongera nanabiga kubanga newoba twanjagaliza mukama katonda ajja kwenjagaliza. Bakomedian banaffe tebagala nashaojoka press conference eno nti kuliko kaleera nga standard comedian vice president comedians ffe tukuze mu myaka esatu
naye esprit tetukulireko ebadde y'amaanyi ng'enyiza abakomedian babeerera mu WhatsApp group oluteekalo posta yaffe nga bagituunirira olugala yakatu ne katambula nga bakifuula public contest group nga batwogerako negativity nga ne bwokola kintu ki balaga kibi era fe bakomedian tebatwagala bambi bakomedian naffe tuli bakomedian banana tusobola nako Uganda yonna tujjewo obutayagaliza eno press conference bagiteesa mu group ne tuivetinga the all toga naye teyaze teyatekakolaga okusota zife tusapotinga bakomedian nimala tune press ne tubeerako abawolana ndirenge press yabo tubeerako magatakiko tubeerako amoti tubeerako bonna naye tukoze press yaffe ojakulaba woffe nakaleera nakakaleera tunaimuyeeka so bakomedian bambi twetereze nekwagala tukoze tuko okwegata bantegatte bwekushinefena webalina kyenkoze nesho support basomi banyalo enaku z'omwezi nga 8 ogwokutaano tulina show yaffe olwakoyita eno show egenda kubeera yakubiri bangi tumanyi gyetuvudde era kuba bamanyi gyetuvudde daswali tugenda basajja ababadde balabako gyetuvudde DJ Sowevi balabako gyetuvudde nti mazima gali nti ffe tuyise mu lumuli lw'amaanyi mu kukyukuula okw'amaanyi mu mpaka buli kimu nga tuyise mu kulwana tufena okuba nti tufuna stages endala nga n'ababolomota abaterekako nebabadde bakukuba ng'agenda akuyita n'agamba njagala ogyokonna emitwalo 3 banedda weza emitwalo 7 bakakadde n'ayita mubapromota nga n'abagamba nti kabo tekubayita tuyise mu bulumi bungi gyetusobola nakwogerawo that's why kigeri bakola akantu ndowoozamu bwe naagenda ku kantu nyinza okwokya ng'anangira abo bonna ababadde batuyiga n'okubetwakatikabakantu so basitoni banyabo tubayite naku z'omwezi lasite nebaza abayimbi balange bana abayimbi bonna betulabona mikwano gyaffe very friend national azemu Uganda abasukulwana baganda Latuzi Pastor Damasco ne bakomedian abali wano bonna bakyali baffe era emusho bananga abantu abali musho yaffe bonna betwalanze bakoze na mikwano gyaffe awo bonna abefuula abakabika tebagala nabakomedian tebagala bacontent creators twabensonyi ne tugamba katukolegane n'abayimbi buli muyimbi gwolabako wano buli muyimbi gwolaba ku kalango agenda kubeerawo ku show bambi tusaba mujje mutuwakire neyanza nnyo neyanza nnyo alaikum warahmatullahi wabarakatuh abediningana mukama waffe yeebazibwe amaani eddoboozi ekitibwa Sanishaufa nze Sanishaufa ndi musajja Muganda ate nga ndi musajja musiraamu ebigambo byange tubigenda kubeera biwoomu nnyo weewaawo kansooke neebaza basaponsazi baffe okuli manager Isaac Success Motors manager Kasozi okusookera ddala mbadde nsaba abatiktok mukwatirikanno akantu ngenda sindika message eri buli muntu gwe ngenda okwogerako nsooka ne bacomedian Madrata Nchiko ekale muteekeko tandika ensogawe Madrata Nchiko mukoze komedi emyaka nga 10 oba emyaka tulyako microphone kaze yes Madrata Nchiko mukoze komedi emyaka nga 10 singa eno show ebadde ya Wino Longomba singa muli wano oba singa ebadde ya Uganda Wona temwagala olufunira naye temwagala kusitula miti mito this is a comedy show but you comedians have not showed us love naddala Madrata Nchiko temubeera press conference z'abakomedian temuba performingirako Maulana Ndwin tebaze but I can excuse nti balwaire basobola press conference but they come on shows Maulana Ndwin niwe batula performinze bombi at least Ndwin ajja n'ayimba ninge at least Ndwin ajja n'ayimba Hidigalo n'agenda Madrata Nchiko temusapoti nga bakomedian bannammwe mumulowooza mulokwa mwamera mukola ng'omuntu omunene n'ono mumbi ng'ejjulu mulowooza lwaki kwamwamalayo you are nothing. Yes, we need to be said. This is a comedy show. How can you be on a comedy show? But you don't know comedian on the side is there. Is Chicken a comedian? Is this man a comedian? Mula Japan and Uganda. I'm not going to concert. I'm going to be the king of comedy, God of comedy. I'm not going to concert to 5 years over a month.
byagenda kukola is not here taliiwo abaana babiri ebintu bafaani bawamu bagenda gamba olumbye papa fuck up your papas if you are a legend and you cannot come on such platforms mpulaga kifaananyi nze nakugidde bano abaana olumala kubaita fanehen avudde wala nze nga njala kulaga bakomedians abaliyo nti oba olinako kyosinga baako bosula nemwemba manaja we mbadde nsaba omwana oyo ndeetabire ofunga prestart leero Samuel Shaw ya hosting a concert tomorrow fanehen yagenda okukola concert ayina okulabira ebintu bitambula bitya maddala ntiko mukola concert alisi mutaba comedians okubeerwanda batasasa ne bakola ku stage ya mugaba extras ne ku main platform temugaba that is very bad tengaba comedians tufane government tukwaseni we are not united tuka where are you the Uganda Comedians Association Mr. Jingo Hamilton where are you Ane Kasime where are you muliza kujiwasa desa mwezi mulia mzije mkusa kutoza mwa kanisikia where are you tukoyo tukweze sekwanga kino kiranga kisingeno kwanza tibadde ya muyinga ya kinsaha singa shibali bali singa kabakali wano tuli ku concert nibamadwa abo banene ate bakundi ba Uganda walaji omwo munene omulala mupi bachi kwabanga ate bali babone mu government so I'm saying this because alonga bayoge kutukuze okutuka maneno tukolede mu bukubi tetulina wepese mukakeka so ibi asobola okundira nze so ibi bukede TV yalinanga etegeka ng'ekivulo awo kale bayitayo ndabiddeyo so ibi ali wagenzi nga tebagaba platform so ibi nayo oyo so ibi abalako ne kimula namugamba banakyembali bakola lenda kimula tukule ekikono kimula nga tuwekala tukole nenambade mu industry tobana nemutavaayo musiki yakola because we have bad hearts yes What's the mwagaliza? Banomoine basinga ba comedians on a comedy concert. Mutaba yimi balbali babajja balbererawo. So you want the show to frown museke. Mugamenti comedy abude. Na tugeza ko mustra. How many comedy concerts we have a year? Comedy tulinga batalo mwesobola okubayira kubasobola okuleta abantu. Madonna nchiko loteke chiko. Mawana ndweni nategeka. Bistondo nategeka. Amoti nategeka. Samuel Shaw nategeka. Mary Hart nategeka. Mbaye komenya namdala asokuleta abantu musho. Yes, nice na mula. Kalera, tandaba. You understand? Tulinga kumya batana abiri but we are not supporting ourselves. Era mungela class no video munyingire but me I don't give a fuck. Atenza mtalete ntakola akantu comedy wanagana. Njakola akantu bagambe ngomagala kulemesa comedy mutlemesa njakola akantu ne chicken njakola akantu na wala comedy ngobalekere kozi mwagala kulokusa maulana brain where are you muina concert ya mwana magala munda pakatu I send you invitations even before we've been doing this thing professionally nagamba kale ya kwa invitations abantu tubayite before omuntu alimusoka busuzi kintu na isaba yimbi abantu bazibala ka next Tuesday ide just when you have to take the million big. But why you just been buying tickets to them from Samuel Shaw and Japa from Mingile Kuwere, Ngamadra and Chico Molimukono Mevas Moliambis? What is the use of that? Are you raising the comedy or you putting it down? No, I'm going to share to Sale, Musege. Musila will be Ngesita kusanyusa muntu enanyiganyige abatandagala babireke our fans as I believe to kusana olunaku olwaleero we have fans like storage fans abasobola okutuza donata bafaani baffe abatwagala bagenda kujja kusho our beloved fans abatatwagala please don't come. So I'm speaking this nga sitidde nti abantu banakiraba kitya no abanajja bajja kujja. You guys comedians mission yange kuba comedian ekera mutima emibi nadala madwata ali chiko tembera press singa badawi olongomba nga yali wano singa bana wala yali wana atambula nga batusa abakulu bali mu kunyuma but they are not here amot agenda kugamba ngoze badde ne basapati to kushoyi tena bala mwezi mulamba nga saba kamushoya amoto what is it on my show nzaba agenda kunyamba kimazima ddala tuweza na kumbelela wendi kubera ndawe mbelela umubira kutubelela wendi yakufute obaza comedy agani that is where the depression comes from short like one and then kuja bakora play depression limu kubanda rent but when you feel people didn't come that is very bad comedians Madonna and Chico Maulana and Brain
Katatanza wa muswale kushamje performing wewe mtatia that you are very bad hearted people. Muje performing kushokoza we call you to buy it but where are you? Mula kama tumachiko na mazima dala. What is this? And the press conference ya bana mo ya comment. Yes, Mnara, we have a concert on La Bonita. Apanzi wa kutusika zamu. Ifutatulia bantu. Saka tumeliwano mleweze to people. We don't have people. That's why we have a concert for Pinga Manager Isaac. I can cry. I can shed out tears. Kumaka, this is a very big office. Today and this is our sponsorship. You can write. We don't write these guys. People don't want to hear. Manager Davidson, we didn't write it, but they just say to get a family. These are very big companies. The people came out of Kabi. These guys gave us cars at a very low cost money. But we are driving. Never seen a situation when you are there to support. But what they achieve, but what they say they need to the sponsors are plus our home channel kit. But they are supporting Kali Electronics. Yet 1 million sound on a place of flower. Name as Mandela. Comedians, what do you want? Right to the young representative. I don't want to flower to muscle flower to no flower to me. You understand? So when I Ghana, Ghana funds working now. When you love sun and shower, talk about comment protect your because they take it up in your family. Come on, show, you get supporting it. Tickets are mutually and mutually and a million. Tickets are the success motors in Bakusi. If you are connected, they are fighting us. Comedian we will not do anything that Pastor Gumba. For us, we are very good friends of Pastor Gumba. The Republic of the Village Parliament. You understand? Never comedians, not every say, my brother, it's from one to one. Never found it, never excuse my personal Chica, Mogana put the testimony that is a major performance. Don't call me. I tell your family, don't call me. Don't call me. That I will be the understand. So you guys, Papanti Mafim to Wagide, Mbasa Prasa and Shawan come and support us. Come and